Ba. Ayo babu. Babu yo kwata video. Bavubuka mwemba buulira amalala mugasusiza like it's too much mwana, it's too much tosobola kulumba kitebe ky'abantu buli omu kyawe ekitiibwa. Olaba Abannayuganda engeri gye bagenda ku kitebe kya Nuupu, essanyu lye bayolesaawo nga balina Bobi Wine, gwe muganda wange n'okera n'olumba ekitebe kyabwe n'okolerawo ebyo ebintu. Muganda wange olina obukyayi bw'osiga mu mitima gy'abantu ate nga bwebasigalako bya ddala. Bano abaana simanyi lwaki oba balwadde ba mitwe mwana. Ebintu bya politics baganda bange biyingirira ddala abantu emitima, biyingirira ddala emitima gy'abantu. Mwe mubitwalanga kuzannya kyokolo, kuzannya ki? Kati ekyo kiwakoze muganda wange nga bulaba Gravity bwe yalumba beach ya Bobi Wine, kyasigala ku mutima gw'abantu. Bagamba omusajja atamutulugunyangako, omusajja atamukolanga ki, lwaki alumba beach ye. Okitegeera omusajja olwedde bamukolakoladde ebintu, bamujja ku kuyimba, bamubaninga okukola biki because mulwanyirizi w'abantu. Ate nammwe abavubuka abato nammwe mwegatte ku bannabyabufuzi, ate nammwe mukakkaneko mubeere nga mumujolonga. Muganda wange ebyo ebintu bye mukola Bobi Wine bisigalira ddala ku mitima gy'abantu, abantu ne babakyawa. Omanyi muvubuka gw'olina omukisa, ekyo kyo njala kikugamba. Olina omukisa nti abantu baali bakwagala muno. Like there are some people who are blessed. Nga bulaba Chameleone, Chameleone akola ensobi naye abantu bamwagala. Ne Bebe Cool y'abantu bamwagala. Naye gwe muganda wange nja kuwa example ya Bebe Cool. Bebe Cool bwe tomwegendereza nga ti Bebe Cool akoma kwogera. Bebe wakwogera, ayogera bwogezi. Naye nti olaba Bebe naye ayogera obwogezi abantu bebaluma. Naye ate kati gwe muganda wange gwateekamu ne action n'olumbira ddala ekitebe. Luli tubadde tukulaba ng'oyogera. We don't have any problem with you okwogera because Bobi Wine is a leader. Alina okubeera n'abamwagala n'abatamwagala, walina okubeerawo abamuwakanya n'abakkiriziganya naye. Okitegeera era ffe tubadde tusobola okukulaba katwetwale mu lutalo lw'emimwa. Ffe bagavana esa abaagala Bobi Wine ne tukuyisaamu eggaali, naawe abakwagala ne batuyisaamu eggaali. Eyo ffe yagundi ya internet. Naye muganda wange bw'otandika okulumba n'otambula n'ogenda, bw'otambula n'ogenda n'olumba ekitebe ky'abasajja, bino ebintu bya politics biringa ddiini mmwe baana mmwe, biringa ddiini. Abantu bibakwatira ddala ku mitima gw'olowooza nti wakikoze n'otambula n'ogenda gw'okalabanga akatono bwageze n'owandiika ku kitebe kyabwe ebigambo byewawandiiseeko, but blood ebintu bisigala ku mitima gy'abantu, bisigala ku mitima gy'abantu. Sikwagaliza kwavuwala nti obeere ng'oyavuwadde ne alien singa okeera ku makya muganda nga akasente ne kakuggwako n'obeera nga Mukama Katonda alina waakutadde mu butuufu
ng'akasente tokyakalina nga bw'obadde okalina. Ebintu by'oli mu kukola abantu bye bagenda okukujjukizanga, weewalenga okukola ebintu ebibi abantu bye banaakujjukiza maybe ng'oli wansi. Ate sikola ebintu ebirungi nga ne bw'oba oli wansi ojja kufuna abantu abanaakusitula bagambe nti omusajja oyo mu biseera bye bye yabeeramu ow'amaanyi walayi talina muntu gwe yajojobya, talina muntu gwe yayisaamu mu maaso, talina muntu gwe yalinnya ku mutwe. Ofuna abantu abanaakusitula era abantu ab'ekika bw'ekyo tebabula abantu babasitula. Ne buli lw'obeera nga bwe wali waggulu nga gw'ojojobya abantu, jjukira muganda wange okyalina keesi y'emulago, okyalina keesi y'ensambya, tennaba kuvaawo. Ekyo nakyo kikyali ku mitima gy'abantu. Walumba eddwaliro ly'Abakatuliki, ebyo byonna ggwe tobimanyi. Ggwe bwe munywa omwenge mulina engeri buli kimu mubeera nga abali brain washed. Walumba eddwaliro ly'Abakatuliki, Abakatuliki baabalabanga abalumbye. Ate ng'okimanyi eddiini y'Abakatuliki yesinga abantu obungi. Okitegeera muganda wange? Kati olumbye ekitebe kya Nuupu ekyo kigatta Abakatuliki, Abasiraamu, abalokole, abaki. Mulimu it's a big number. Nti buli obukyayi bw'ensambi ate ogasseeko obukyayi obulala. Ebyo byonna mwe temubiraba gw'olowooza mbu ofuna attensioni. Muganda wange njala kukujjukiza aliyeni. Bakamiliyoni baakola entalo, naye entalo ebiseera ebisinga baazikolanga n'abayimbi bannaabwe. Tebaalumbako bannabyabufuzi, tebaalumbako malwaliro. Kitegeeza nti muganda wange ekigenda okuddako osobola n'olumba amakyaki. Akakantu simanyi lwaki abavubuka mukeerabira. Owangaalira mu bantu ate abantu b'okoleramu ebikyamu. Gwe weerabidde nti abantu bakuuma obusungu ku mutima. Abantu bakuume obukyayi. Aliyeni simanyi mwana oba otuulako n'ennyoko n'akubuulira I don't know but bro bino ebintu by'oli mu kukola obikolera mu kamera. Bakamiri bwe baalinga nga beetomera ne ba Bobi Wine, bwe baalinga nga beekuba ne Bagundi. Muganda wange ebiseera ebyo twawuliranga biwulire tewaalingawo kamera. Those things were not documented, but whatever you are doing is documented. Mwana muganda wange ebyo ebintu byonna bigenda keera ku makya bikuddire. Waliwo ekintu kye bayita kama. Fa ku Bobi Wine muganda wange, akazannyo ke bakuzannyisa kalidde ediri bro. Akazannyo ke bakuzannyisa kalidde ediri. Naye gwe ozoleyo omusajja n'ova kumumuzoleya ate n'olumba n'ekitebe kye. Gwe tokimanyi nti alina baddayihada abamwagala ebyaddala. Oli mu kuwakula entalo ennyingi z'otamanyi. Oli mu kuwakula entalo ennyingi z'otamanyi. Weefudde omugenzi Ichuli. Ichuli nali mwagala nnyo, RIP jjajja Ichuli. Nti eno baana mmwe ani abategeerera? Weefudde Ichuli owakula entalo ku buli muntu lasita. Weebeerere bulaasi. Weebeereremu muganda wange. Olumba nsambya. Abo bewakuba mu nsambya dokita ne gundi ne ba security guard balina abantu baabwe. Muganda wange abantu bibasigala ku mitima. Gwe tokimanyi olinayo gye mutambulira nga mugenda muyimba mukuba abantu bibasigala ku mutima. Olumbye ekibiina kya Nuupu Bobi Wine talina ky'asobola kukola kuba musajja ye munnabyabufuzi. Naye gwe manya nti naye alina abantu abamwagala bitu. Muganda wange kati mu ebintu buli kintu kye mukola. Buli kintu kye mukola mwe mulabira wano. Temuyita mabega. Tuwakula ntalo nnyingi. Ati si wali wakudde olaba n'entalo oziwakula mu bayimbi zissa. Waliwo ensonga eziri okutambula naye nze Sam ngenda sigala ku kigambo kyange. Aliyeni Skin, waliwo kakooti akagamba nti abamu ku mmwe engule z'obwakibanda bakyalibo be bazikutikkira. Naye njagala nkujjukize Bobi Wine ye original Anirure.
alina eggaali nga nze Saamu va kweze zizo z'obeezaawo n'akakoola z'oliisa ffe tuteekamu ne ssente okubeera ku ggaali era abakubanga kibanda n'ayogera bwogezi nti tutunuze eggaali awo mu kabira kaawo bira tosula kino kijje ku nze era leero gwe mulundi ogusoose okwogera kukubuulira amazima bira tosula ndi wano Uganda ne kimala kibeerawo ne tutunuze eggaali awo kuba ffe tujja Buladi omusajja ayina eggaali ne mu Amerika ayina n'amagaali g'atamanyi ayina amagaali okwetooloola Uganda yonna ebyo bye muliko mulina bye mwagala okuyisaawo era wano nkowoola bafuutu soja tumuwe chance tetubifaako mbadde nsaba banzikirize emitwalo 5 ejja baketi ya langi asiigibwa wali Enskin we yawandiisa ebigambo banzikirize nzirina mukulembeze wange nguleeta omukebe gwa langi tusiigewo ekyo tukite tumuwe chance esoose n'eyokubiri wabula walidda ku yokusatu alifuna kyayagala ali Enskin nze ndikyaliwo era nkuwagira ng'omuyimbi w'eggwanga era n'oluyimba lw'olupya ndekindekine mu mmotoka ndulina wano ntera oluzanya kuba nkufolowinga naye ali Enskin sisitimu ereme kukozesa nsobi tebakozesa nsobi 5 bano abasajja bakulimba ffe tuli ba badman tetuli ba badmaini tuli ba badman bro ffe tuli baana ba ghetto sisitimu tekozesa nsobi saasira aba ghetto youth abakufolowinga obatadde mutu tebabasavinga bonna we bakusavinga n'ogula akakola ne muli ababiri olinnye ku ba ghetto youth ebirooto byabwe obisse Buladi wange ze sikufolowinga nga munnabyabufuzi ng'omuyimbi w'eggwanga ghetto youth owakabi naye sisitimu ereme kukozesa nsobi oliko olumba akiikiridde miliyoni ne miliyoni Uganda yonna miliyoni ne miliyoni z'Abannayuganda zirina mu Kyagulanyi essuubi yalina okukyusa eggwanga lyaffe nga ba ghetto youth abafangoni we bakulinamu essuubi nange kennyini nkwenyumirizaamu wakyusa music industry wa Uganda era nkunganze artist nkuwuliramu emirembe naye era nga wenkulinamu essuubi era wenkuliramu emirembe mu music essuubi eryo wendirina mu Bobi Wine okukyusa eggwanga lino ebintu bino byawukana toli oli baleke kukozesa nsobi ensonga enkulu ze twandikutteko nga ba ghetto youth ne tweddiza eggwanga lyaffe ne tulema otambulira mu nkwawa nzuuno n'akanyuka ku dduuka saawa zino zisaa 12 leero Desemba 21 teri sente teri yadde 10 abaana batundanga miliyoni 5 miliyoni mmeka baleeta infilisi abasuubuzi ne bateesa twekalakaase tukole ki ne babituulako obwavu bulinga obwavu abantu bazunga buzunzi mu bibuga temuli sente abasajja bazikukunulidde ebyo bafuutu soja mbadde mbasaba sofa saawa zino tubimma amazzi kyemmanyi obulumi tulina bungi kiri ekitebe kitegeeza kingi gye tuli kitegeeza kinene eri bannansi omuyimbi ngali Enskin muyimbi mulungi wa ggwanga naye ensobi gye twakola kuddira muyimbi mugeregeranya na president ow'eggwanga mbadde mbasaba bafuutu soja tukimanyi tunoonya zirayiki kino tukite ali Enskin my brother leero tugenda kwawukanamu omanyi bagamba nti ensowera ekwagala yeekugwa kubbwa ekituufu ekikolwa kye wakoze ekyokulumba ekitebe kya Nuupu n'otuuka n'okuwandiika ebigambo bya fangoni ku bisenge by'ekitebe ky'abasajja kikolwa kyabadde kya bussiru kikolwa kya bugwagwa kya butalowooza President Museveni asiiba ayite Makerere Kavulaawo era ofiisi ezeeza aziraba aba n'emmundu ezikuba ennyonyi aba ne bataliyani aba n'emmotoka ennwanyi aba na buli mashini yonna esobola okusaanyaawo buli muntu yenna mu ssaawa entono ennyo ne lwaki olowooza premises ezo aziyitako buyisi nga ataziraba ali Enskin golowooza osinga President Museveni okuwala na Bobi Wine gwe lwaki olowooza nti tagoyinga beyond
njagala ojjukire si papa my brother top 10 nkukkirizaamu nkwagala naye togenda beyond tosuka limits zo kyabuntu okuwakanya Kyagulanyi naye okumulumba kyabujega oli omusajja ali mu business ze ali mu politics we naawe okola bibyo ge mazima ga Katonda mu ggulu tukwagala tukukkiririzaamu oli top 10 naye tetwagala okola ensobi nga tulaba gwe tosinga President Museveni n'abantu balina buyinza wano b'amagye ku kyawa Bobi Wine naye golowooza lwaki offices ze baziyitako buyisi watyanga ogenza awo ne bakubirawo ne bakutta kale n'okubirawo omuntu cause politics agoyinga beyond ku kye mulowooza buno bulamu bw'abantu awo waliwo abaana ku kitebe kya Nuupu nga baasalawo kufana muntu watyanga afudde naawe si papa wano yalumba ekitebe kyekimu n'akubawo n'amasasi yakomekkereza aliriddawo watyanga ezo woofiisi za Museveni nga ddala Bobi Wine ali mu katego ne Museveni so nsaba muganda wange tumanye we tukoma amaanyi ogalina tukukkiririzaamu gwakulembera ghetto gwe top 10 gwe top 100 but know your limits ennaku zo zibeere nyingi ku nsi eno si papa efujjo yalikola ali mu kkomera si papa efujjo yalikola n'abalala bazze balikola tunuulira gravity yakwata akasawo ka seminti n'akatwala ku biiki y'omusajja tunuulire engeri gy'atambulamu musical tukukkiririzaamu mulimu n'abakuwagira nga banuupu kuba endongo yo wagira bantu bo naye tolumba bizinensi ya musajja that's my simple advice nsigala nkyakuwagira nkukkiririzaamu naye nina okuteeka mu layini entuufu simanyi bigambo bino binaakusanga oba bwe binaakuyisa naye nze ndi faaniwo top 10 kibanda naye ebyo byokola okulumba offices za Bobi Wine oyinza okuba olina kyobala naye bonna abazze babikola balina gye bakomekkerereza tuwakanye tuwagire naye tetulumbagana kugoyinga beyond that's my advice Champion Yusuf Babu obubaka buno njagala bukutuukeko era obutegeere munaye ku byonna ebyakoleddwa ku kitebe kya NUP mu kiro ekikeeseza olwaleero tebyanditutwalidde budde era si bipya si bipya tewali kipya kwebyo ebyakoleddwa ku kitebe kya NUP kyokka kyetulabyemu ng'ekipya nti abamu ku baakoze effujjo Bwana Yusuf Babu gw'omu ku baalabiddwako nga bakola effujjo ku kitebe kya NUP. Champion Yusuf Babu, champion munno Zebula Mando ali mu ttaka naye abaamunyiga ne bamusindika mu ttaka gy'ali essaawa ya leero be bamu abali mu kukozesa ekyo kye wakoze. Champion Yusuf Babu kinkwasa ennaku okulaba champion okulaba talent olwaliro nga talent eyo eri mu gangster ekola mirimu gy'aba gangster talent mwana gwe twandibadde tugamba nti kakati tulina Olympian champion nengo olwaliro teweebuuza mulina ogamba se Yusuf Babu champion alina talent olwaliro lwaki state yankwata ne bannanga abalala 20 ne banteekako omusango gwakuba nti nzibisa mundu titulumba amasomero ag'enjawulo okwetoloola eggwanga ne tugalumba ne tutemulamu n'abantu. Champion Yusuf Babu state flying squad yakamala kukwata mu March wa 2023 last year in March flying squad ya kuchimana ku gym ya Cobra yakasubi wali we bakutima ne banabalala 20 ne Champion Yusuf Nuupu nga bamaze okuteekako emisango egyo gyonna era nga n'omwogezi wa poliisi
avuddeyo n'akonfaminga nti gwe n'akabinja k'ababondi abalala 20 mwakwatiddwa era mmwe mubadde emabega w'obulumbaganyi obubadde bukolebwa ku masomero. Champion Yusuf ne bakusindika e Luzira. Ife ekyo ekitebe kye walumbye ekiro kye wakozeeko effujjo abawagizi baakyo be bayimirira naawe Yusuf ne bagamba bino bya bufuzi. Champion Yusuf bamutaddeko ebisango bino ebijecweteke lwakuba nti awagira nkyukakyuka, lwakuba nti awagira NUP. Champion Yusuf ne tuteekawo embeera. Olwero Champion Yusuf oli wabweru, banna abalala baliwa, banna abalala we bakukwata bo bakyali munda naye gwe bakuta. Olwaleero guwalabikiddwako mu katambi ng'oli ku kitebe kya NUP okikolako effujjo. Munnaye Kyagulanyi si yatuulidde talenti zammwe. Kyagulanyi si yabalemesezza mu bintu bya kafu, bya street kafu. Njagala mukimanye state ebatya nnyo naddala mwe babondya mwe ba champion kubanga tebafuddeeko, tebafunidde mirimu. Naye ate egenda kwagala okubakozesa okukola ensobi ebakyaya abantu emale eliminating ebajjo kubanga muyigenda bate muyina kye mugigattako. Ffe ku Kyagulanyi munnange ne wegiba mikwano twawukana. Champion Yusuf eyo talenti yo munnange toyina kubeera mu ebyo bintu by'abagangista. Champion si walina okubeera geto ezimba abaana, omwana agenda okufuluma geto ng'alowooza nnyo ng'ali kirala nnyo. Geto te producing abagangista tebakulimba, geto te producing abagangsters, geto producing aba champions. Ffe munnaye byebyo Zebula Mando champion yagenda kati Yusuf Babu tutadde waka. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulomberera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya ebyo byokka bijja kummala. Nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.